Infomedia yafetu kusensonga bwe bayitanga musote yakubanga emijiri oyo mmanyi twali tubeeranga naye ngambeeranga naye mu Kampala nga tulira ku sowaani nti sobola ekikola nze nali nkubyeko omuntu neyeebakirawo ate nga so omusi babiri eyasooka wamusangawo wamusangawo yasooka waliwo Kafumbe waliwo Kabumbe okosititiza okwekotukolera okwekutera so kuba wane kuba kuno nga mugere ngumi byonna oba kubye ekikondo oba mugere osobola okugwa muntu ki gwemwali mukubyeko nemutukeyo newejjusa nga akaba nayo kino kisusse tukoze kyali ffe tetwejjusa tetwejjusa abakyala bana abatambula ekiro abo tetubalinaako buzibu temuba bakyala kubanze mmanyi omutwazi tasosola akasawo ke wanyakola kaali kaani kubadde onyumiza wano kamukazi era nali ndi bubi naye tugeze nga oba toli bubi abakyala temubanyakula nga tebe musinga manyi abakyala basinga okubba metaniki binene bibbi ebikulu byebibabba naye mwaba Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Omaye angende wano ku kampani webasoloza sente zange ez'abapangisa kufuna kasente gibereko sebo kali nyabo kampani yasolozanga amayumba yalagawa baavaawo dda naye mpulira nnaku zino abantu bakozesa Wamato Estates Management wangi waawe nyabo katubanjulire Wamato Estates Management abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo basobola okuddabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mu budde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga wamma ssebo bakakase aba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe togenda kwejjusa Wamato Estates Management waliwo ko mukwano gwe bali basseeko balamuyita Shafiki bamutirawo bamutireyo Gaba mwali mulumbye Gaba gwe wawona otya yeyo yasookayo mu kikomera yali yakawuka wata sikaali n'amukwatira yagwa mu maaso ga sikaali mwennyini sikaali n'amukwatira awo wennyini mwali mulaba twali ku kigundi waggulu ku kikomera nga ye tabalaba ate teyabalaba nanjikira twali twekutteko wetuti nga tulengerayo tulengeranga ejyamukuwangana nafa awo muvaawo mutya nga mulaba munnamwe gwe mwagenda ne bamusse ffe tuba tukimanyi tumulese mabega tumulese ffe tuba tumanyi twagenzedde ku mission eba eyonoonese olwo bamala okutta Shafiki nga temugaba bannayo lwaki tuba mu bintu bino tewejjusa nakundoga lwaki siba mu bintu bino tebakwejjusa bwe batta Shafiki kyakutwalira ennaku mmeka okuddamu ogenda ku mission endala si nnaku era baayo akamutala era nitugenda ku ndala SB4 media tuggusa ensonga nkubuuzaako muzzukulu wa Kabajja wasuze otya oli otya obulamu butambula butya yosinzidde okubeera ng'otulaba weebale kubeera ng'atogobeera SB4 media programu ezizimba programu ezigonjola ensonga ez'amakulu ozisanga wano wokka wokka abalala ne bagoberera tumiddeko gwe wonna wenna nga oli eyo ng'oli muzadde nga wazaala mwana ow'obulenzi naye oba oliawo nga mulekera maama we oba bamulekera jjajjaawe oba ssengawe kwegamba nga mu bimpimpi obuvunaanyizibwa gwe nga taata bukulemye abaana basinga obungi taata walema okubeera obuvunaanyizibwa betwesanga nga bavuddemu ng'abaana abakola emize emibi so bazadde simanyi era simanyi nteesa buteeso simanyi bajja ekiri
naffe abasajja twaba tufunyeyo ku family planning mazima tufunayo ku family planning nomanya nti ngenda kwekuba oba ngenda kweteekamu akaweta ka myaka 5 bawesanga ng'omuvubuka myaka 25 alina abaana nga 8 naye buli wagenda akwasa naye bano abaana agenda balabirira atya agenda bakuuma atya agenda bagonjula atya so simanyi badokita bali kuno mutubuyireyo waliyo family planning y'abasajja anyway ndi ne Bulaka olina myaka ng'emeka? 17 togiweza Bulaka toweza myaka 17 kamada Bulaka nomwe emyaka emeka? Ali myaka nga 13 17 bakuzaala mwaka ki? Simanyi. So bakuzaala mwaka togumanyi naye oli myaka 17 ani agamba nti olina 17 nze bwe mmanyi kuba nave wakanga nga bakankolera happy birthday nga mpezeza 12 so novaayo nojja site maze mu myaka emeka? site maze mu myaka nga 12 13 14 15 tulina Bulaka agenda tunyumiza olugendo lwe ava atewako okujja ku site okuzoganya. Omulimu gwe omutuufu mulimu ki ku site okolako ki? Mukwano gwange gwe nkola naye bamuyita Mijagulo. Tuyimba awo taxi tuba tunyuse nampaayo omutwalo ogumu 2 ogumu 3. Muyimba taxi? Tugenda Ntebe Road n'Amasubazaana bata. Ate nga ovudde mu kuyimba taxi mulimu ki omulala? Ovudde mu gw'okuyimba taxi mulimu ki omulala? Omulimu omulala tewali kubeera nze manye era ogwo gwenfunako kasente kange n'endya. Ate nga okuzoganya wakuvaamu? Kuzoganya tebikyakola. Naye nga byakolanga? Byali bikola naye era tebikyakola. Anyway, kwesi bifo media tugusa ensonga okuzoganya otwogera okuzoganya bali mu tawuni omwo abaana bamuzidipo abamanyi baki batutegeeza tuna kunyumya ku mboozi ya Bulaka ono kiki ekyamufuuza ekyamutumya Bulaka andi lwaki yazoganyanga wagamba nti tebikyakola bwekintu tabivaamu singa afuna akatambula asobola okubiddamu n'azoganyaayo kiwe kiri? Ene batuteekamu akasente bannaffe abaziwa and sons bali awo ku Mukwana Arcade balina kalonda yenna owa beddings balina amasuuka blankets duvet covers pillowcases bitimba bwansiri balina mu bulungi gwayagala okusobola n'owakamu akamu bakwaniriza bannaffe abakwera kanana abo mouthwash bagala gwe bona atubanyizibwa n'endwadde y'akamwa akamwa kano kavaamu akasu akabi osenya amannyo gavaamu otusaayisaayi olieyo kyokunywa ekinyugugoba ekyokya gakunyenyeera senyesa kanana nana osoka sangamu gaga shops ezikuli okumpi wamu nezi pharmacy bakayisa kanana abo mouth wash tuli ne Bulaka obulamu buli butya? Bulungi. Toyina tabu? Tewali tabu. Bulaka amanyaga matuufu gwana? Nze Kelly Kikabi Jonathan John. Kelly? Kikabi Jonathan Kelly. Bakuzaalawo? Luwero gye wava okujja e Kampala? Nava wano eno Gundu Gangu. N'olumba site kiki mbeera yali mbeera ki? Jjajja ne maama baali tebakwatagana. Wabeera mu kifo kyekyo? Mu nnyumba y'emu? Ate bakwatagana bati? Nga maama ne jjajja ate nga jjajja ate yali anjagala ate nga ye maama alaga tanjagaliza. Maama we yali akuzalira ddala? Maama wange azalira ddala ali 0. Ono yali step mom? Nga ye tayagaliza kati juzi nagenda nali ndi kutabula caayi ntabula kati nga amazzi gayiika mu sukaali yansangira nga nkuba mbaayo waka just kukuba n'oddukayo. Olwove waka ng'olagawa? Wave waka nga plani zo ng'olagawa? Wa maama Ezirogwe? Wali omanyiyo?
naye era saamufuna. Wagezaako munoonya? Wamunoonyezaawa? Wonna kubeera nzijukira namusaalako mu paaka enkadde. Saddamu mulaba. Wamusanga wamulaba? Yakulaba? Teyakulaba? Gwe wamulaba? Saamulaba. Kale kyengezako okugamba namusangako mu paaka enkadde. Ne mulaba ate n'amaana n'asindika eno wajjajja. Kate nze ne nvaayo ate era ne nkomawo eno. So kati mu kuva eggango watuukira wa? Okutuva eggango natuukira mu paaka nkadde. Ng'ogenze kukolayo ki? Ng'ogenze kukolayo ki? Just kubeera ka. Life ogitandika otya mu paaka enkadde? Era nga mbeera awo nsula awo ku kabalaza awo ku Beirut. Nsula awo ku kabalaza mbeera awo nga nange nfuna era bannange betusobola obbeera nabo. So mutanga okulanda bakyaliibwa nga mukolaki? Nga tubeerawo awo ku madaala oluusi nga batuyita ne twoza engatta awo tumaliza okoza ne batugulira ekyemisana ne batuwaayo 5,5 tambulizaawo obulamu wetu tutyo. Bakyaliibwa bano bo bali bakola mirimu ki? Bakyaliibwa era nabo baera twali tukuutaawo nabo neegenda nga tuzikuuta abamu abayimba ensawo abayimba engatto nga tukikwasaganya bwe tutyo. So oyingira otya okuzoganya mu city? Okuzoganya mu city era nanze nali mbeera awo ku gundi waneeno nga we batundirawo gundi batuleze emmotoka ng'awo ensula mbeera awo funa bannange era netutandika obbeerawo ku madaala tutandika obbeerawo mpola mpola nga tambulizaawo wettyo obulamu nga tuwenja ebicupa ne tutwalayo ne batuwa kasente. Anti waliwo abaana ba street emirimu gye mukola ogitegedde? Ogiyingira otaki ekyakusikiriza ogiyingira emirimu egyo? Emirimu ng'ovudde egyo nebuli okusumba obucupa bisobozi bitya tugamba gino egy'okubba emigere? Egy'okkuba emigere egy'okkuba emigere era abantu jasi atuwa tukatwala mu butwazi. Twagala life eyo okukatwalamu ogitandika otya? Ng'era ekyokulya kikubuze osobola osikisirisibwa n'ogenda n'obba essimu y'omuntu noba n'obba akasawo k'omuntu oluusi ne bivaamu nga si birungi nga bakubye oba nga bakutte. Nante life ey'okusika obusawo ogitandika otya? Mulimu ki gwe watandikira kuki kiwasookerako okubba? Nkutandika okubba nasooka kubba ssimu yokka ngenda nga nyiga nemaaza nembita. Mbeera ki yakusiza okubba essimu eyo era yagiguddawa? Twali tuli mpaka nkadde nenjisinyakula mu taxi nga kasitoma atudde njala yali ennumanga era sirina kyakkola nga ndi awo. Tebakugoba? Yali essimu ki? Search. Oba ogibbanga pulaani zo ziri zitya ng'ogitwala? Gitunda. Ogitunda? So watandikira? Mu kutandika okunyakula kuno tofunangamu buzibu? Tebakukwatangako? Olowooza bakakosa abantu nga bameka bakabba abantu nga bameka? Bangi si batono. Bangi. Sobola kugamba nti oba mu babiri naye ng'abeera amazima bangi. Tubimenyeemenyemu. Wavudde kuwa essimu waddako ki? Wakasawo. Era mu paaka? Mu paaka. Eno ku gundi Kabalagala. Ate ova otya mu paaka enkadde okugenda e Kabalagala? Eba okuba tuwa. Tuwa yeeta? Kutambula kati oyinza okutambula n'ovaana n'ogenda Jjinja n'ovaayo ng'oyinza. Nga muli ku bigere? Namutambula okuva Kampala paka Jjinja? Nga mutambulira ku kkubo? Nga missioni yammwe? Fetugoba guddemu yazigwamu. Mwali mutuuseeko Jjinja?
just kale gereza bugereza. So ugende Kabalagala dama osika kasawo. Kiro misana. Ne misana oba kiro. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tutandikire ku kasawo ke Kabalagala kuba kasika kiro misana. Akasawo ke Kabalagala. Wakasika misana kiro. Kiro. Nabatakubira ndulu ntoba. Wali weka. So osobola kuba tuwa ngoli weka. Akasawo mwalimu ki. Mwalimu era sente te mwalimu simu mwalimu just sente. Ngame. Mwalimu emitwalo 8. Joka. Abono nnyuka. Ngobudde kasawo. Lwaddako ki. Ngatandika kuwenja. Era ng'oluusi era nga waliwo kati nga bannange etugana tukagoba nabo. Kati waliwo kati nga Musoga Shata. Naye lwakuba yadda mu kyalo. Kyekyamuza mu kyalo. Nange banga bugambi nti yadda. Mukabenjamu naye. So kuba ntugamba tugende Makindye tugenda komawo ne Stilo. Ne Stilo? Stilo kyeki? Ebyuma? Tugenda nga tubingira ebikomera by'abagagga nga tujja Stilo gaali bonna. Mwali nnyanga n'ebikomera? Nga temutya bakwata. Temwenya ku kikomera n'omusanga ya sikaali n'abagoba. Okujjako embwa. Embwa bwemuzisa nga mukola mutya? Embwa za migere. Za migere. Embwa ngejja n'okikuba omugere. Era musanga buno obubwa bupikisi. Ganda wange. Musanga embwa kabejja. Tezikulumangako? Yanumako. Nenkovu yino. Ngambwa. Uyo jibuko oti. Yali yakikomera. Nali ndi eno gundi Kayanja ka Kabaka. Emmengo. Ekiro. Nga nzisanga zaali nnya. Kati mba ntambula yabula kagenda okulaba ejjenkangamu. Kanange soka ntambula. Ngenda okulaba ejjemulundi gumu genkoonako ennuma. Gente bulangwa wansi. Ngende okulaba omusaayi gutandika okuyiika. Ne mmanya nti ennumi. Naye ezo giri zaali ngeme. Waliwo zali musanga mmeka? Zaali musanga 6. Ng'ogenze kukolayo? Nali ninayo anko wange. Gwe nali nswa. Nga nayo anko wange gwe nsula naye. Ng'ogenze kwebaka? Nali ngenda nuna byakulya kukuba. Balimanyi nti yakukwata ng'ogenze kukola? Nali ngenda nuna byakulya kukuba. Ogambye embwa zino za migere. Emigere gino batendekerawo? Emigere embwa kisinziire ng'ejjeebezeemu. Eyinza okujja ng'epakuka n'ogigira bw'oti n'ogirinnya. Teyinza kudda. Olina amaanyi agakuba embwa omugere? Waliwo gwe bayitanga Musote yakubanga emigere. Wali omumanyi? Twali tubeeranga naye. Nga mubeeranga naye?
mu Kampala nga tulira ku sowaani ekitegeeza mwakolanga naye omanyi gyali ayuludda ali Luzira olowooza ki kyamuviirako okugenda e Luzira kuba muntu mugere genda naye wajjukubanga abantu watwalanga bya mirembe nga tekisoboka muntu munyaku zitwala bya mirembe kuba bagamba nti ebigaana ebyemirembe eŋŋumi nga zivaayo nanti mulimu bosanga nga bo banyerese dda otegeeza ki ngaye yatidde dda kati gwe mu sayizi yeeyo osobola okusanga omuntu n'atya nga mwana nga muntu mukulu ng'atyaki ng'oli wekka oba nga olina abantu abakulu naye mba nzekka kikyokola ekyamaanyi ekimutiisa oba omutiisa kikyokola ekyamaanyi kisobola mumutiisa ekyenkola ekyamaanyi sobola okutuuka ne mukubirawo omugere ate oŋŋambye tokuba migere oŋŋambye tokuba migere ndamba koonamu anti ŋŋamba kati osanga busanze muntu ku kkubo n'omuwa omugere sikuba nti kumusanga ate ndi n'omukuba mugamba maama we tuguwe ekyotuwa ng'oli wekka wemba nga sirinaamu tugamba genda kizibu tekiba kizibu tugeze n'onsanga ku kkubo nga atuwe kyolina gende walayi nga sirinaamu nga wanga nina kasimu akasimu ko tugamba ojja mu layini zo katulekere wembanga kale tugeze banga nina mu kitwalo ate nga mmwe mwagalanga 5 mbamba yitako oba otuyitako fabaniga tetugaana ssente esimu muso gindekera tukolera na bulungi nnyo ebbala nga tewali akutte nako mwali mukikola eddaani bangi nosanga mukukola mukolera mu side mu tawuni weziwera budde bwekira abantu bavaamu mutera kuba tuwa side wonna mission kijja wali ogenzeeko nebalemerera tewali nekigana tugeze musango omuninga nga yakolamu n'abakuba nga tudduka ate teyebiganye mwamusanga woyo tulina gwe twali tusanzeeko buli gwe musanga mba mumusobola nanti ffe tetutambula omu oba babiri ffe tutambula 3 oba 4 oba 5 anti kati musobola okusanga era nga mutambula 5 naye nemumugwako nga yakolamu anti kisinzira ffe tulwana street fight yetya buyinja byonna bivaayo bwambe byonna olyoseku muntu kati oŋŋamba otya nti obanga olina akambe atuttanku muntu kuze nonsanga nenemerako tosobola kunsalaasala nkufumita kati mukunfumita wano okakasuka nti sifudde nze nkufumita ewantu nga mmanyi era ogenda ffa n'obutafa ofumitawo wonna anti ŋŋamba ololodde mu nsanzi onfumise kuba tuyinza okuba nga tulwana nze nenzija akambe nenkakutunga mu lubuto nenziramu era nenkutunga ng'otegeera luvannyuma nnyo nti banfumitse oli ofumiseeko omuntu ate ode mukumbuza abuza batandika soko gye ndaba ali mukungatta ndaba ali mukungatta aŋŋambye asobola okusanga omuntu namufumita akamera namubuza oli ofumiseeko omuntu ate n'agamba nti nedda anti eyo lo yo ngiina ey'okufumita yo ngiina lo eyo lagiyina naye tofumitangako akuba bukubi kiki wali okoze ekinene nnyo ng'obudde ku bino okunyakula kiki wali okoze ekinene nnyo okuba nange kino mbadde siswa nti sobola okukikola
nde nali nkubiyeko omuntu neyebakirawo ate nga so musi babiri eyasooka wamusangawo wamusangawo yasooka waliwo Kafumbe waliwo Kabumbe okosititiza okwe kutukolera okwe kutyo pati kyayo gy'okubamu omuntu neyebakirawo so okuba wane kuba kuno nga mugere ngumi byonna oba kubye ekikondo oba mugere osobola okugwa ani amatendeka pati ez'oku ffe tuba tuzimanyi anti waziyigirawo tuba tuzimanyi soko nsirisizemu kwoyo ate katayagala nitekana tasobola no just kugezaamu bugeza soko omusirisi nga bwekiba nsobola okuddaawo n'otulwawo nagezesezaamuko engeri gy'oli nti lwaki bakwita bulaaka abaana be baali ntuuma ng'era gwe n'ogenda Katwe yonna n'obuuza Black Pagoda era bagambira Black Pagoda waali Black ani? Pagoda teddo livaawa nati era nayo baaligattirako anti tusoka Black kuba oli muddugavu ate Pagoda abaana be baali mpa nalyo gonna gange gonna be bagamba Black andaba metandiki kwasi bi family atugusa ensonga wano bwe tukoledde tuwa metandiki mukulu ne amukolako kko ne mumusaba mukyazeeko kko nange ndabe emboozi ye oba oli awo esobola okubeera nga esobola okukwatako ku bazadde abali eyo oba abaana abali eyo so musoto munawaani wabbulaako ono zena emyaka gye mito ekyekitukisi nti Black tamanyi myaka gye nga yalina 17 waliwo yaŋŋambe 15 waliwo wayogere 17 ayinza okuba emyaka gyagitankana naye nze ndaba alina emyaka nga 13 14 ayinza okuba alinga mu 13 15 empimapimamu naye nga life ate gyalimu ndabanga eyizo tamusobozesa kuweza myaka 2 kituufu omanyi papa abantu abasinga bayita ku mboozi nga zino bo ne banoonya kye baagala baliivinga obulamu obw'okwegaana reality nti abaana nga bano oli bw'alaba emboozi zaabwe agamba nti abamu kati awojja n'okola comments awo mu comment section nga bagamba gwe papa kikyopromotinga lwaki opromotinga abaana bwe batyo naye n'obwebuuza nti kati papa bw'otabyogera kani anabyogerako yaani anaamanya nti abaana bano babaayo eza ebisinga abantu ngaabo tubasabira baleme kufuuka minyama gy'abaana nga bano sebo mutaddeko ka microphone obumbula bana abantu bali obuzibu kugenda nako atasobola wantasobola kubbawo Black wano tatwala atasobola twala so kyembadde gamba nti abantu abasinga nga tukyabasabye obutafuuka minyama gy'abaana nga bano kubanga ekyo kyo baba kirekedde Katonda naye atwongera obbajjukiza nabo balina obusobozi okuwonya abaana b'eggwanga okuba ba victim b'emboozi nga zino omwana alina kuba ku ssomero ng'asoma naye bw'anyumya olugero lwe lwajjira omusaayi ekitenkanika so nze nyongera okukubiriza bamama b'eggwanga batata b'eggwanga okwongera okusaayo omwoyo n'okulaba programs nga zino ate bazijjumbire naye nze ndowooza ntidde kuba waliwo ebintu byabuuka byatayagala kunnyumiza gwe mu kunyumiza bikolobero ki byakola bwanga binene kyemmanyi ono akabinja ka Musota Kakima Musoga ke kabinja ke kamu bano ke waliwo Kakima atambula era kabinja ke kamu Kakima gwe bakwata ne Musota bo bakyabasibe babiri era Musota bwe yali akuba omuntu teke ya trending ennyo era yambadde engoye za Kakima kusinziira ku Black so omuntu yenna atambula ne Musota ne Kakima ne Musoga omumanyi kyategeeza ne agenda Musoga yadda mu kyalo kakati yagenda kubanga bano bamanyi n'okulinnya emmotoka ne bagenda bakolererako ko mu byalo era ganti tugenda Masaka kukola tugenda Mityana kukola kitegeeza nti abaana bano bakoma okusaasaanira ensi n'okunnyikiza embeera zaabwe ze bajja mu kibuga eno so gwe bw'oba omanyi Musota bye yakola
so tayabuka nakuba omuntu teke n'alambala kakati ono bw'aba ate naye agamba nti ono mukubirawo ekigatto mutimbirawo kati gwe duplicating embeera z'olyo zitekeko naye ono mwana muto akyasobola okukyukira ddala ekyo kigenda sobola okubaawo ng'abantu bajjumbira programs nga zino ku channel zino obutaziraba kuzireka okuziteekengera ddala serious ne bagamba nti papa akyazizza omwana ono katulwane tulondole obulamu bw'ono omwana papa asobola mutuukako atya tusobola tutya okumuyama tuyita mu papa omwana ono bwagwa mu mikono emirungi kubanga ate ag'amaanyi gayina okyusiza obulamu bw'abantu bangi omwana ono ayina ekibuga kyonna akimanyi ayina n'abamugoberera so bwe tukwata omwana ng'ono omu n'akyuka tuba tukyusiza abaana nga 20. Ekyewunza Black gwe oyagala okukyuka soka omubeera akantu gano awuntula bwa kizungu akamisoni bwe watu Black gwe oyagala okukyuka lwaki oyagala okukyuka kuva mu mbeera gyendemu kuba nze ninako sole gye nnakolako omwana weeyo sijja kumwogera omugagga omu n'amulaba n'amuntuma ne mumutwalira n'amuwa omulimu awo n'amuwozaako ennaku omwana yaddayo naye nga yali agudde mu mikono emituufu kuba oliga yayambye abaana bangi abakulu abantu abaali ab'ettabbo mu Kampala buli muntu bayogerako yabalina naye omwana oba mu mwezi gumu naddayo kati so nanti mulimu baleeri nga bo bamanyira nga ye wamanyiwa omutwala mu nnyumba ye agenda tuuka nga oluusi akusitula ssente biki byonna atwale butwazi naye ng'ate embeera tebanene taatawo agambye abeera Saidi taatawo abeera gangu lwaki toddayo wa taata saagalayo just toyagalayo bwagazi wakukola ki oba yakugoba oba wamukolako ebikolobero sobola naye nga gwe toyagala just bwagazi waliwo ensonga Braka gyaleseeyo gyatayagala kwabya naye nga sitori z'abaana abaana ziri bwe ziti kati Braka si gwe gusoose okujja wano waliwo kambenje tupere wano ya Christmas okweta abaana b'okungula entulyakokko nabo wano okusanyuka nabo Braka mwe yajjira gwasooka omulaba omulungi abantu ne baagala Braka ne mugamba Braka njagala kuza ku ssomero osome era Braka ne musuubiza n'ebigattawo yajja kukima bigatto n'addayo bwatyo so kitegeeza nti omwami oli ayamba abaana nga bano babatuusiza waka baba beetaaga okubudaabudibwa obwongo rehabilitation centers awo no wetukubira n'abantu abatukulembera nti batekawo rehabilitation centers za gavumenti ez'abaana nga bano kyomwana ono bw'omujja ku luguudo n'omutwala obutwaza ewaka oba n'omuzaayo obuzza ewaka ayinza okukola ekikolobero tiba beetaaga okuddaabula okuddamu ne bazimbwa buto okumukakkanya obusungu naye n'obusungu bungi neggulo yakubye Bulaka wakubya ani eggulo abaddawo neggulo yakubye atwale so wamukubiddewa kafumbe watutte ki yabadde alemedde mu kkuba ngambe yabadde alemedde mu kkubo ng'ali awo tamanyi jadda ne tumukubamu engatto musobola okukuba nga just kunyumirwa nga sikutwala munyumirwa nnyo okulaba nga omuntu ali awaakaaba muntu ki gwe mwali mukubyeko ne mutukeyo ne wejjusa nga kabannayo kino kisusse tukoze kyaki ffe tetujjusa kiba kize naye nga aliwo gwe mwali mukubyeko n'atuuka mu kkoma bangi mushaba otulaga olaba waawo so mukutuuka mu kkoma kati onkakasa otya nti nno teyafa aba tebafa ayinza okuba yawona aggo bakasimaake bano bemukuba tugeze nomukubira wano wemugenda temuyita kudda kulaba ali kuki ffe tuba tugenze tuba tetudda mabega kyekisinga okukubya abantu bano mulimu ab'amawaazo
be batya bana abazoleya andi okuzoleya kutya like nakusanga nakuzoleya kyekyo kimukubya mulimu abantu so ngosobola omusanga mu kkubo nagagwe kadogo toyina byongamba ngomusanze mukkubo jasinga atambula bangi nno nomugamba oti oba okusingira ddala abavubuka nga tukolako enyefujo naye ffe tuba tunuulira butunuulizi nati ngamba kati ekyo kiba kimukubya abakyala bana abatambula ekiro abo tetubalinaako buzibu temuba bakyala kubanze mmanyi omutwazi tasosola akasawo ke wanyakola kaali kaani kubadde onyumiza wano ka mukazi era nali ndi bubi naye tugeze nga oba toli bubi abakyala temumanyakula nga tebe musinga manyi abakyala basinga okubba metaniki binene bibbi ebikulu byebibabba naye mwe abato lwaki abakyala temumanyakula naffe tetumanyi lwaki kiri mumwe nga mu gurupu yammwe kiri mu gurupu nti teri kunyakula mukazi temukubangako mukazi olaba buno obwala bubeera mu mabaala buvaamu ekiro nga butamidde obwo temuba butulugunya kiba tulugunya ate totulugunya baaki anti nga mumwaga batwalako obusawo masimu tugambye abakulu abakulu be babakolako obuvuyo naye mmwe ffe tuba twagala nitusangayo omuzeeyi oba omuvubuka nabitukolera mwali mukoze okukola oli buloko mu kkubo netugamba teri asala nga teri kusala gyali ludda wala odi buloko tusobola ogiteeka mu paaka netugiteeka nakasero kafumbe mukasa ku mwala yonna nga teri asala nga mukitegeeza ki nti teri asala asala yatuwa ku ssente ziba kiro sawa nga mmeka olubaya badodde wakiro sawa nga mmeka mukuzitandika baisaawa 6 7 8 tugeze wenzigira mu motoka yange emoloka baba bagenda gikwabulako obulabirwamu biki mataala ng'etambula basobala soogibukira n'agijjako ekitaala endabirwamu eno etunula emabega egyo olengereramu side mirror n'agikunulako nga engeri mu kutambula asobola okudduka n'agiyitako n'agijjako wati abo ku Ntebe Road abaana babijjako nnyo amataala wala oggyeko ku mataala sibisobola kudduka na mmotoka odduka naki na boda mwali ogenzeko mumissoni ne babakupiira enduulu ne bagitulemesera ne tudduka ne tusaasaana buli omu akwata wawe abbi baabwe ne mudduka buli omu n'akwata ewo buli omu akwata ka gurupu kammwe baali bakuttemuko ku muntu ne bamukuba bwovudde okuba ne bamusota wevuddeko abo bamusota bangi nno ne bebasse n'okutta ng'olusobola okuba nabo wano eno ne mugenda ne muyingira ekikomera ky'omugagga omugagga aba kati katugeze nga waliyo nga basikaali abakubira ndulu ne bakwatako olusi 2 oba 3 oba omu tumanya buki bakudda waliwo ko mukwano gwe bali basseeko balamuyita Shafiiki bamutirawo bamutira eyo gaba mission waliko gwe wawona otya ye yasookayo mu kikomera yali yakawuka wati asikaali n'amukwatira yagwa mu maaso ga sikaali mwennyini sikaali n'amukwatira awo wennyini kati bamutegera mutya nti asikaali amukutte nanti kati oli aba yakagwayo nga n'omulala aba ali kujja kati ono abajja yakola ki yalaba ebikomera bino temusooka kusaveeyingayo bamufa bufiggala bugenze mu linnya ne mugwayo tusooka ne tunukayakale olusi tuba tetubalayo basikaali ngamba musooka ne mujjawo emisana ne mulawunawo ki ekintu kye mugenda okubba ffe tuba tuzze buzibu ddobo badde manyi nti wabeerawo abawa pulaani nti mujje mugenda kubba kino oba mugenda kubba kino ffe tuba tugenda sanga oba kayumba tukamenye tukayingira oba bye tusangayo betutwale oba kagaali oba ki Shafiiki lwaki ogamba nti baamuttaawo
yagwa mu maaso ga asikali n'amukuba sasi kabaawo yamukuba boy n'afiirawo mwali mulaba twali ku kigundi waggulu ku kikomera nga ye tabalaba ate teyabalaba nanjukira twali twekutteko wetuti nga tulengerayo tulengeranga ejyamukuba wanna naafa awo muvaawo mutya nga mulaba munnamwe bwe mwagenza ne bamusse ffe tuba tukimanyi tumulese mabega tumulese ffe tuba tumanyi twagenzedde ku mission eba eyonoonese olwo bamala okutta Shafiiki mwe nga temugaba bannaye lwaki tuva mu bintu bino tebajjusa nkonoga lwaki siba mu bintu bino tebakwejjusa bwe batta Shafiiki kyakutwalira ennaku mmeka okuddamu ogenda ku mission endala si nnaku era baali bakamutala era nitugenda ku ndala era tekola era twafulayikira naddala nakola ki twajjayo kopa biki byonna ku mission eyo endala yo tebabakwata ono kopa gwe mbamuggyeeyo oba obugaali oba bikoze bitya mubitundawa babigulira ddala kati ng'eri ku mbuzi basukulapu bagula n'abokumbuzi kati abokumbuzi be bagula obugaali kati oyinza okaleeta nakuwayo emitwalo nga 7 oba 8 oba 9 gino okivaamu kati olaba oli kopa yo ziba zina eno waya z'amasannyalaze ezo buli kiro y'ebikitundu kati oba oleseyo kiro zo 4 nga mugabana ng'oggyeko Shafiiki gwe batta waliwo omulala gwe batta nga yali kyaliwo nani Faruku ye bamuttirawo bamuttira Kireka era bali ku mission naye waliko ffenna twaliko ki ekyamussa era twali tuyine kale just kali kayumba nga kali awo yali akayingidde munda yamenya tasooka nitumugamba akayumba k'abandi kaleke n'amenya kufulu n'ayingira mu kali kakkubo kali ku kikomera kali ku kkubo nga kayumba kaki twalimu ebintu naye munanyiniko yalimu ali munda eyamukwata abantu bakituze ne bakuŋŋaana ne batandika omukuba agayinja byonna mbaawo byonna agayinja kiro saawa nga mmeka saawa nga 9:10 okukagula akayumba ako yali amanyi ekirimu ye jesi bo balina gunene omuzeeyo amanyi wakwata kufulu bwati agikutula lumu nangalo yali yenkana atya obunene kali era kali awo katono bwe kati ngamba ye nga oyo yali yenkana atya obunene yali asinga obunene era yali evemu bwati nenga agikwata bukasi nangalo bwati nakakutula nangalo nakufulu bwati kufuna n'agikutula ng'agikwata bwati n'agikutula nebukayo kaleli akagundi kaleli akakaba kagikutte neggula n'ayingira munda so mukuyingira munda we bamukwatira omusajja ye yalimu kana nkuba ebikoone n'amufulumya abweru boyi katwali tujja okumutaasa boyi ng'ebisajja byonna bonna bakuŋŋaanya ekiyinza obakwata munaba musobola okujja ne mutaasa kale lwaki oli gwe battira mu kikomera asikaali mwetewangira mu mutaasa asikaali yali alina emmondo kati ono ye bwe mwajja okumutaasa mulaba abantu nga bakuŋŋaanye nga bangi ne mudduka ye temwalingiza nga bamukuba temwaliwo nga bamutta ye temwaliwo nga bamutta kati mwategera mutya nti bamusse tubalaba era ku TV bano webamala okufa bano babaziikawo bakyere balina batwala mulimbo namwe muziika kati ng'oggyeko oyo mulala ki omulala yali afudde kopa akujjako kopa eka moloka yamutomera nakasero nga yeebase nga yeebase yali yeebase mu kutiya era yajjako ne waneeno nga bamuyita kopa kulisimasi naye twaddayo newayitawo wiiki singa 2-3
kati yali yabase Nakasero olengerawo nga batundira emicungwa bikyawe eni moloka oba moloka yali abilinganya oba ya micungwa yavayo waggulu nga oba yali ekutuse bulekyo oba yali ekoze eki omusajja mu kugiweta yagiwesa wali bebase bali bonna ne baddukayo omuntu omu ye yasigalawo nemutomera nemunza kineno kyonna ekifuba kineno nekidda kuli ne kino nekidda kuneeno inaena nemufotola nafiirawo wenyini nga tulanga ne patulo nazo weeziryawo nakutukirawo nga tomulaba era twamuziika ye bamuziika ewaabwe naye waali wala nno ssebo n'akatundu sikajjukira. Nakasero eno yo temubbayo Nakasero tubbayo kuba gye muwangaalira ennyo temubbayo tubbayo ate osobola okuba we muwangaalira ayi esi gye tuwangaalira muba mugenze bugenze embesi yaffe eri mu Kakajjo saidi Kakajjo tomanyi mu Kisenyi saidi zeyo mu Kakajjo so Nakasero muba mugenze kunoonya mbunoonya just ebattowa abe Nakasero bamanyi nti abaana baabo tebabagobaganya musobola okusanga omuntu nga mumumanyi nga nze wonosanga ku kkubo ng'omumanyi nonyakula sobola kubeera mba nkimanyi era ojja kunsanga era onkwati se mubbanga temubamanyi tamanyi era nga naye tatumanyi era omugenda tugeze nge Nakasero muba muze basuubuzi bano bemwagala nanti abasuubuzi era nabeera baba beesudde tubakwata naye ngaera si be batujjiridde ffe tuba tujjiridde batambulatambula abo abebase kubakopeta so ogambye oyagala okukyuka oŋŋamba otya onkakasooka nti osobola okukyuka nga lwaki sikyuka bali bakusibyeko tebakukwatangako okusiba ogenda kyuka otengenda bakusibangako kubanze manyi omuntu okukyuka asooka namusiba bamutalako eruzira bamukoteramu action ne bamukuba nayita mu bingi nagamba ndokose nditadde nga ffe kati kitabba bantu teremukolaki babantu kati kamera nyingi ziraba ate wagambye ti ggulo wakubye ayi oli abadde alemedde mu kkubo okulemera mu kkuba ati okulemera mu kkuba atya ng'ayimiridde mu kkubo nga tatambula ng'alemedde mu kkubo sikitegedde mwamusanze nga mwe mutambula yatubadde mu maaso ffe ntumugambira eri vaayo mu kkubo n'alemerayo ffe kati ffe mu kutuuka ffe ate ffe tete tukubirawo mwabadde mutambula nga mulagaba tatambulamu ate mwabadde mugenda muli mu kunoonyamu ate ogambe tomukyabba bulako oli mukungatta bugasi sikugatta anti laba oŋŋambye eggulo mwabadde mutambula nga muli mu kunoonya ate nga tunoonya ki mwabadde mutambula nga mulagawo essaawa ku streeti zaffe nga tuli ku streeti zaffe kati gwe tosobola kubeerako ewuwo ewaka mu lujja n'otambulatambulako nsobola taata so naye mwabadde ku streeti zabe nga mutambulatambula kiki temukyabba kiki ekyabajja mu bubbi kamera ze nnyingi luli tewalingawo kamera oli zaali nto naye kati n'oba oli mutoyo abaakulaba kyekibagaana okubi naye nga bakyali baate bo kati mubeerawo mutya nga temukyabba nze nsobola okgenda leero ku takisi we nagambye nenvaawo ne ssente zange sente zokola ku takisi ziba zikumala kati nze ngenda sasulako akatanda ka 3,000 keneebakako olwo gye musula nga musasula 3,000 olunaku ndyeko ekikomando oba kya 2 oba kya 10 n'ekikopo kya caayi esigadde nzitereke naye ku makya nina okulya n'ekyemisana 3,000 eba loogi
waliyo dormitory bed just buli space butanda katanda kaliko mugagga waako eba luumwemu naye nga mulimu obutanda nga bumeka nga muyinza obeeramu nga 12 oba nga 3 so ojjawo n'owayisatu n'osula omwo nga eyakola bizinensi eyo naye nga waku street oba muntu wa bulijjo nga n'abantu ba bulijjo basobola okujja basulawo bantu ba bulijjo era nabo bajja ne basulawo temubabba ate kati nga tubba baki iyo osobola okugenda nga neebase tuba twebase ebyokubba biba byaweddewo tuba twebase olwo so kati ekiro nga muvayo ne mutambula mujja ku street wemusanga omuntu n'abasaaliza nga tumukwatayo kati bulaka oyikungatta bugasi anyway omuntu ala programu eno agenda kujajenga nti oli mubbi so ogenda kuwona atya obubbi okubba nze so sibba okubba nabyesonyiwa anti okwatamu bukwasi ogenda kuwona atya okukwatamu obukwasi nanti nze katondaba ebintu byedda si bye byakati edda wali osobola nga okutambulamu waneeno okuvaana eno ng'olinamu ekyebiri kyoba ekyenda naye kati si bye byakati osobola n'otambula okuva waneeno ng'onoonya nnusu olwo naye nga tolungi kati ebiddaala bizofunanga otya ezo ekyebiri ng'otambudde mu butambuzi bwoti wazizofunanga otya nga mpita mu bagagga bange eyo mu kibuga mu paaka obeerayo n'emikwano gyo ng'okimanyi oli ajja kutuuka mpoolukulu naye tebikyaliyo abagagga baalaga waabo webali naye babagoba bampa ng'ogyeko eyo mwali muyingidde mu maduuka okuyingira mu maduuka n'omubayo so omuntu ali eyo akulaba gavumenti oyagala kukyuka omuntu asobola okwebuuza oyagala kukyuka mu ngeri ki kuba gavumenti okyabba kati oyagala kukyuka mu ngeri kuva ku bulamu bwendimu oba streeti oyagala bulamu ki kukyuka ng'ovudde ku streeti so omuntu aliyo mugambe nti obulamu bwa streeti obukooye olwedde okukyuka naye aba agenda kwesiga kyenkana ki kuba omuntu alisoga nti bulaka gye mbeere naye mu mentalinge aba agenda kwesiga kyenkana ki nanti kati aba agenda kwesiga atya omuntu yesigika just bwatyo just bwatyo nze kati ndaba nze newontega emitwalo 9 wa 8 nga nzirabawo ku mmeeza sobola zikwata era ozisangawo nga we wazireseewo wali okikozeeko ate olowooza gwe gusoose nze kati kagambe olagera ogimu oyo gwegambye oyo wekanja kwa kabaka yali anteganga ssente era nga mbeera naye naye nze nentuuka ekiseera ne mugamba sigenda kudda kulwaki ki ekyakugobayo ate ng'embwa ennumiddeyo kyekyakugobayo ekyo kalwaki oddangayo misana ng'embwa tebannaziita nasalawo mute ye akyaliyo kyemmanyi newaali obudde bunene era abiraba yali mukulu wo yali anko wange yali akutuuzizza kunaga tova mu mize egyo just kale kagambe walengerawo ku madaala gyatubeerako kale bewe twalinga twoleza engatto neyakusembeza ngobeera naye taata wo wakomadde omulaba bangaddene bangaddene lwaki tomunoonyaako ye yakukolaki simwagala anti yakukolaki njagala maama taata yakukolaki nanti waliwo ekirina ekyeyakukola
Taata, waliwo kinene kyeyakola? Yakola ki? Ndisaagala kubeera eri wa maama ate ayagala nze mbeere eri njagala eri wa maama wange. Kati lwaki toddayo wafuna ku ssente lwaki tewanoonya maama eziro bwe n'ogendayo n'omunoonya? Atulowooza eziro bwe mmanyiye watuufu gy'asula. Kyokka bw'otuuka bwoti mu ziro bwe tosobola kumanya nti oba okwata wano oba okwata wano. Ate kati nze atagendanga nayo kukola. Kati wamanya otya nti gy'abeera? Nanti twali twogeranga naye ku ssimu. Kati essimu ye yalagawa? Bali bannyima ennamba ye. Olowooza maama amanyi obulamu bw'olimu? Simanyi. Ate taatawo? Olina baganda abo abakulu? Baba bali ku kigo? Nze mukulu. Gwe mukulu mu taata? Ne maama? Famire yammwe bakojja abo gye bali bataata abato? Olowooza bamanyi obulamu bw'olimu? Singa taata wajja omuto n'agamba nti kankutwale osobola okugenda naye? Nga takwerayikiridde? Ngenda naye nga sitaata. So ekitegeeza tunoonye ku ba family members baabalala tulabe tusobola okufunamu akutwala. Kwesibi family yatuggusa ensonga tulina Jona ono life gy'alimu Yoko Street awulira agikooyi bozi ogiwulidde zona nyingi gy'otawulidde. Simanyi oyinza okuba nga oli eyo nga Jona ono omumanyi agamba nti asobola wabanga talina taata we asobola okukyuka. Oyinza okuba nga oli ssengaawe, oyinza okuba oli taata we omuto, oyinza okuba nga oli family member. Mumuyambe omwana ono mujje ku street kuba street ezo bangi babaddeko tereza be yakolanga nabo abamu babatta abamu bali luzira. So mumuyambe omujje ku street dewe akafuuka omuntu mwe emyaka gikyali mito gino emyaka myangu nnyo gya kukyusa andi tannakola byamaanyi nnyo nga tuwumbawumba abantu bezongonya kula ne bemuze mumutugira kikyolagawo lake kikyokozeewo asonyiwe ngamba abantu bazongo obba nyo tebadongo obba n'obitunda n'ofunamu akasente onakyo weekoledde oba n'ogulayo oba ka TV oba ki oba sente lyandye sente ntereka nko na omuzeeyi wange eyo mupaaka gye ntereka nteekayo olusika 3 oba 2 oba 10. ekitegeeza kati olinayo akasente? Ninayo giwerayo nga 27. Zo pulani zo zaaki? Njagala ka business. Ogenda kukola business? Yonna njagala nga njagalayo emitwalo 40. Ekitegeeza oyasonda mpolampola paka mitwalo n'okoleka business. Katukusabire naye si byangu. Anyway, kwesibi family tuguse ensonga. Tetujajinga Jona ono. Tetumujajinga naye tuwulize emboozi ye gwasobola okumuyamba simu zaffe ziri ku screen okwo osobola okumuyamba mu mbeera yonna akyali mwana muto tomanya nkya kikyagenda kubeera tuleme okumujajinga tumuyambe. Abaana bangi abali babalanga Jona ono naye tubakwateko tubenga tusobola okubatereeza. Yesu tubaza bannaffe abakutte ku baana ba street n'abafuula ab'enjawulo. Papa Alien Skin webaza ne timu yonna Geto Youth bano mbabeereddewo nnyo. Twebaza Mr. Yasin ne Mr. Am anabasituti mbakozeemu omulimu era twagala okwebaza gwe nawe nabasekino munaawe abaana babasituti bano olina bwe wajjayokko n'omufuula omuntu tati tetukoowa sometimes bali kudisappointinga bajja ngolabanga Jona ngono ku SB4 nomugamba mumpe ne mumukuwa wayo tomwezi ate n'akuddukako naddayo tolina kukoowa kuba Katonda yasinga okumanya. Pasi before otutakamu akasente baziwa and Sons bali ku Mukwana Arcade balina kalonda yenna owa Bedizi mune bannaffe abakwera kanana Abu Mouthwash otutakamu akasente yena katukwerekereze tujja kubeera nga tukunoonyako tomanya naye tulina kwekweka nnyo papono kuba tumanya tuyinza okubeera wano ku program omuntu najja kayagala kukuyamba so tuba tukunoonyezaawa bamunoonya yakujjanga wano yangawo wiikira ojjawo ate tulina ssimu bwe buzibu
Nenga mutawuni eyo tuwezenga mpiseko mutawuni sola kusangawo. Mutawuni eyo osobola okusanga ku madaala. Emisana? Go ku Beirut. Amadaala wano kupaka enkadde. Manyiwo ku Kibaati awo bafumbira emmere oluusi batundirawo ngatto nsawo. Waliwo ne tenti mwe basiikira chipusi. Saidi mpaka enkadde? Obeerawo? Nze wonna bwe sobola kunzijjukira nga nzizeewo. Nja kusalako. Quest B for Media tugusa ensonga. Mbeere bulungi mweraba. Bye. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Yaffe tukusa ensonga.